Waliwo akatambi akasasanidde emikutu emigatta abantu nga kalaga omusirikale wa militale ng'akutte omusirikale wa traffic amataayi n'okugezaako okumukuba kibooko n'oluvannyuma n'afulumya essasi. Omusasi waffe alondodde emboozi eno era nga tuzudde nti owa traffic bw'akinyiza ng'akola ye Pisomala Innocent era nga bino byabadde ku Kyaggwe Road mu Kampala. Omala agamba nti ku saa 12 ez'olweggulo akalipagano kabadde kangi ku Kyaggwe Road n'okuliraanawo era abasirikale b'ebidduka okuli ye ne Pisomoding basazeewo okuyita emmotoka za ludda lumulumu. Trying actually to cut off the left, allow the right to clear so that we call vehicles coming from Kampala to move, to allow those ones actually proceeding there to also move. Babadde bakyayita emmotoka eziva ku ludda lwa Ben Kiwanuka abasirikale ba poliisi y'amagye gye baavudde ne baagala okuggala oluguudo. We try to engage them, we told them you allow these few vehicles here to move so that actually we can reduce on the pressure from up there so that you can also access the road. Omala yeyogedde n'abasirikale babiri omu n'amukkiriza omulala n'agaanira mu luguudo. They tried to refuse actually that there was a short guy, Brown. He refused. But the friend tried actually to understand us. Yasigadde ayita emmotoka omusikale w'amagye kwe kukokinga emmundu wabula omala n'amulabuukirira n'amusemberera. Actually in that process when he saw me coming to him, he grabbed my collar like this. He grabbed my collar but me I was just trying to avoid him accessing his trigger. Omusikale w'amagye nti bwe yalabye omala amusemberedde kwe kujja embooko y'ekyuma n'ayagala okugimukuba wabula omala yagiviiridde n'ekwata endabirwamu y'emmotoka eyabadde okumpi n'eyatika. Agamba omusirikale ono yagezaako okukuba essasi ne likwata emmotoka ekika kya pulima ku luggi lw'emabega. That person, during that scuffle, as if he released a bullet and the bullet hit somebody's car. So when the friend saw that situation, he had to come and grab the gun from me. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.